omukazi n'omusajja nga mwegasse mulwanyise kale nga nti n'ekyokwegatta kigaye kale twefumbire tukwate sifunangayo muntu wadde akunuukiriza mu kkoota kulinnya we nninnye ate nkirayira nze mukazi yekka agenda okubeera omukulembeze w'abasawo b'ekinnansi bwe ndivaako abasigadde balibeera baami kati totyako omukazi n'omusajja ne beegatta nga balayise omuntu kati omu nti yagenda ewa munne amutendeke ne bukya ku makya ng'aga nti eyajja okutendekebwa mukubye embaga omuntu omufere ayagala nnyo ajjeyo omulimu gwe naye omuntu gw'osanga yeekapise ebinyeege bino ebyembugo ataddeko ebisimbi agenda mu bantu abirina muli oba ku mikolo ataddeko asumisaati baffere bayinza n'okutwala ku nnyanja ne bakuligita ekiro ne bakuyingiza baffere n'abantu mwenna Uganda abali ebweru wa Uganda mwenna mbaniriza olunaku lwa leero lwenziguddewo ofiisi zange kwakamwesi wano naye ng'ekigendererwa kyo mu kyo kwe kutaasa abantu abadde baferebwa ku Facebook nga bagamba Maama Fina alina wano ofiisi, Maama Fina alina wali ofiisi. So abantu ne bansaba nzigulewo ofiisi abantu bajja okunsinkana Monday up to Friday. So kwe kugula ofiisi eno abantu abasinga abadde bakalubizibwa bulenga nga n'omuntu omu ayinza okuba tamanyi ekitundu kye bayita bulenga era nga tasobola kutegeerawo naye wano wali direct nti akamwesi eri mu Uganda yonna kitegeeza bwe bakuferera eyo ojja kuba ofereddwa mu busiru bwo onaaba tofereddwa mu makubo matuufu kubanga omuntu n'oba ova Japan, London, America, Jinja, Mbale, Kasese wa akamwesi mall eri emu wentadde ofiisi zino zirabika tuli ku level 2 so ayina ekintu kyonna oyagala counseling oyagala okwebuuza ku Maama Fina oyagala omubuuza lwaki mbonaabona nkoze ntya okukola ku ssente nkoze ntya okubeera obulungi ekiddukiro kyo kiri ku akamwesi mall Monday up to Friday okuva ssaawa 2 mpaka ssaawa 11 kintu ekisingira ddala ndowooza egenda kukola ebintu bibiri ekimu ku ekyo tokyogedde kyekya counseling okukansolinga abantu baffe mu Uganda baweddemu amaanyi baweddemu essuubi omuntu abeera eyo ng'agalina fadda naye nga yeetaaga ebigambo bitono nnyo. President Museveni yamuwa ssente n'ayamba oba n'akola ki ye nga Maama Fina mugagga nnyo ye ng'omwaka ku mwaka taggwako ne ekyokuddibwamu kyo kigambo kitono nnyo nti Maama Fina yafubutuka ekyabazaala n'ajja nga usigaalo essaawa zino alina waatuuse ne Uganda emwenyumirizaamu n'ensi yonna emwenyumirizaamu kitegeeza bw'oba omusinkanye n'akuwa eddakiika 5 abaasa okukyusa obulamu bwo. Ensonga ey'okubiri kwe kujjanjaba naddala abalwadde mulimu abalwadde bakisaasi kulambiro ntinda muyenga kabalagala abali eno bukoto gayaza roodi yenna ng'abasinga abamu bakola naye nga mu kunnyuka baba baagala bakulabe naye nga gwe ate obawo olunaku lumu lwa sandi bulenga naye nga asobola okunyuka ssaawa 2 najjawo nanywa kacaayi najja n'akulaba n'abeerawo oba wiikendi n'agakangende wali kwa kamwesi ntwale abaana bange okuswiminga ndabe ne Maama Fina n'okuba ebinyonyi ebiri mutwe gumu. Tulina bannaffe be tuyita ab'obuyambi sobola kubayita kubagamba nti mujje wali kwa kamwesi okuddugaza akamwesi bane temujja mwe muli babulenga
genda e Bulenga sinkana mwami Musisi teekayo okusabako bakuwandiike oba ofunye chance nkuyambe oba noonya bayibula noonya baseeguyo oba noonya besibifo oba noonya kinaye tojja wano kwa Kamwesi kutataaganya bantu bazze ku kansolingi yaabwe nabazze kujjanjabwa era mwe sibaagala yabo buyambi mbaddamu temujja wano muddugaze ekizimbe ky'omusajja mujjule bwe muti ebyo mubireke eri Bulenga mulenga wammwe so n'olwekyo yeyo point. Okay, Maama Fina, ekintu kya office omuntu buli lwawulira ekintu kya office omulimu ogwokola ogw'okujjanjaba abantu office ebeera office yo yes naye perception y'omuntu alowooza yalisanze essabo akasiisira ensimbi n'embugo bwe tutunulira setup eno it is totally too corporate and too official oyinza kunnyonnyola otya ku kintu ekyo. Ebiseera ebisinga ebyo kye tuyita okutendekebwa n'obumanyi. Okutendekebwa n'obumanyi. Osanga dokita ng'ayambadde ettaawo, tomusanga mu theatre. Omusanga awo ne mutuula ne munyumya, wayinza n'obutakuwa ddagala. Abantu abasinga bakimanyi nti kye bayita okujjanjaba kwambala mbugo, kukuba nsaasi, kufuuwa mmindi, kusamira, kuyita misambwa gikulinnye, ebyo biri Bulenga, biri mukono eri ewange. Naye ate eriyo bano abateetaaga abantu bakoowa nnyo sayansi okumuga fukamira sinza wandula agamba ntuntwago kati wenna n'otunula ng'otunula bulogo bwereere. Kati Maama Fina alisiivinga abantu mu Uganda kumpi nga 10 olunaku. Ndisiivinga abalokole bapasita original bapasita, ndisiivinga baminisita, ndisiivinga b'MP, ndisiivinga abakungu boogamba nti ono mukungu teyeetaaga kujja asange nga wano watonyesezaawo amalusu ga taaba wano ntaddewo kino. Abo bali mu kiti kyabwe. Bwe kiba kyetaagisizza omuntu ng'omukansolizi ogedde naye olabye nga ekyetaagisa kwe kubuuka embugo, kwe kuma eri ebyoto n'omutwala ku lusozi n'akuma ebyoto olusozi bitadde era omutwala. Naye eri ajja okujaga Maama Fina just njagala counseling nja kwogeramu okwo naawe koze ntya business. Kati tojja kugamba muntu azze counseling nti ayagala omusomesa alina sente zayagala kukola business ate omugambe nti nsanga mu ssaba e Bulenga olwo oba oyawukanya obwongo bubeera bufu. So an office eri VIP teri lokoloko ng'omuntu bwajjo gisuubira eri VIP. Eno office egenda kulisiivinga bambasada okuva mu nsi z'amawanga amalala nga Bulaaya, London wa beetaaga okujja. Kati nafuna ambasada we South Africa naga ayagala kuleeta president we South Africa anjagala. Katujja muga nti jangu wali mu mbugo tujja kwogera ntetenkanya sayima omanyi olina bw'ogira naye nze ntetenkanya oluzungu nalozeeti wange kafulu bwe njogera navvuunula. Uganda eno bwe tutuuse tokyalimu olulimi kati atajjukira oli yanjagala alina okulwana ennyo ategeere nze kyenjogera. Sijja kutunkana luzungu nkutukendeka abaana bange nti olwokubanga oli avudde eri South Africa akola ki anjagala. Kati mbanyi kyabanyonyola nti waliwo abantu abamu naddala waliwo abasoma ku by'eddagala by'ekinnansi ne basindika balisaaki okuva ebweru bajje beetaaga Maama Fina abanyonyole ku nnono n'obuwangwa butambula butya, ebyobuwangwa bigudde bitya, ebisaddaaka abantu lwaki abantu basaddaaka. Ajja kujja mu ofiisi ayingire atandike okumbuuza munnyonnyole afune ne ku kacaayi afune ne ku mazzi ag'okunywa. Naye bw'anajja eri n'asanga emisambwa ginninnya ajja kubabuuza bajjajja ajja kubatabuuza Maama Fina. Waliwo tayimu y'emisambwa waliwo tayimu ya Maama Fina. Eriyo abantu abamu nga balokole naye nga bakkiriza Maama Fina emirundi 10 nnyo okyagale okigaane. Gaga Maama Fina nfisizaawo tayimu njagala kumanya wadde nze ndi pasita nsumbye endiga zange okumala emyaka 34 naye gwe okikoze otya okusigala mu society y'abantu ba wansi abantu abanaku abasembayo naye ng'ate ogatta bonna ogatta abagagga ogatta n'abanaku. Naye ate nze kanisa yange bwe abantu abajja babeera abaava abamu basindika bbali nga kumugamba nti mu nsi muno ffenna twenkana
tewali atenkana munne enjawulo bitibwa by'olina abantu ne babikuwa so ofiisi eno egenda gatta ebintu bingi nnyo naye ate teri wano ng'ofiisi ebaamu amaanyi gaayo tojja girabanga wano ti kizimbe naye mubaamu essoggo lyange ab'obuyambi mujja kunzita Museveni waba ayagala ajje wano aŋŋamba ofiisi eno gitongozza yaba buyambi nze mujje mbawenga sente zammwe kuba sirina sente gye nja kulya naye ezange zentoola kati bwe munajja wano ng'aliwo benkansolinga omuntu ayagala privacy yeene ndeese wano waba otuuka ebulenga n'omuntu eyandibuuzizza oba yandibadde agala okula oba omulwadde atya okuyingirawo kukyama mukungu emmotoka z'amagye zimuwolekera asanzewo ab'obuyambi 153 atya okuyingira so eno ofiisi y'abalwadde eno ofiisi y'abakansolingi eno ofiisi yakunyumya waliwo ajjanga kange nenebaze Maama Fina oyo ayanirizibwa okujja okunebaza Maama Fina mwetedde ekirabo naye si kujja abasirikale ate bakugobe wali oyina obwana 5 bakusindiikirize kijja kulabika bubi ng'ozze so temujja ate mujja oluusi rozeti abayise bubi okiraba kati bambi temujja mugende ebulenga oba mulumbe SB4 wammwe oba mulumbe baani bonna ab'amawulire bayibbula baani baseeguya mubalumbe mubage twagala buyambi era nja bayamba kuba Katonda ze yansindika kuyamba kisinziira ojja kubangayo n'akasente k'osasula ng'omuntu kubanga ofiisi era tukimanyi nti ofiisi yonna obayo akasente k'osasula naye nga si kangi deni okusasula omukozi abeerawo ozeeti n'okulongoosaawo omayita abantu abasinga kati seguli olina sapuli amaanyi go gali mu sapuli okitegeera gali mu sapuli omwo mwosinziirira mangi togawira nti mangi kati ze yinza okwambala golodi ono sambala diipu ng'amaanyi gange mwe gali okiraba sambala diipu nyambala golodi ono amaanyi gange mwe gali si mwangu ebiseera ebisinga nze olaba emyaka gye mmaze nkoledde ebulenga kati emyaka 22 nga nzijanjabira bulenga naye nga sikola ofiisi seeginyaginya sipaala bala bakola ofiisi batembeya eddagala bakola ki nze mbadde sibikola naye olw'abafeera abali ku Facebook be bandeetedde ekyo mbalabula abafeera abali ku Facebook abakozesa ebifaananyi byange ne babiteeka ku porofayiro zaabwe ne baziteeka ku gundi zaabwe ne batandika obbagamba ne bafuula amaloboozi oyogera ne Maama Fina jjukira nti abantu mu Uganda oli bw'awulira Maama Fina awuliraga Katonda w'e Uganda kati ne beeyambisa omukisa ogwo okubbirako abantu mwe bannamawulire we muli mugende ku Facebook mulabe peegi za Maama Fina naye nze sibeerako ku Facebook bukyambaawo so kati Maama Fina ono operation kulwanyisa abafeerafeera mu linnya lye mbagambye akamwesi eryejo gayaza road gwe jangu akamwesi vuga yingira oba linnya bodayo jangu Maama Fina watuuse banga pati okutandikira ku geeti obuuza Maama Fina ali wajaga genda wali naye kati bw'onabbibwa gwamanyi Maama Fina abantu bawulira era bwe kiri nti oli mukulembeze w'abasawo ba kinnansi naye abantu tebamanyi mumyukawo wano kyakubiri ku kyo tebamanyi ekisanja kiggwako ddi olondebwa ddi omumyuka wange bamuyita Kaggwa Sebanakitta yakuyira olusozi Kkungu sekuyitale wange bamuyita Anington Sewaya Kiwanuka ofiisi za Maama Fina ez'abasawo b'ekinnansi ziri Wakiso ku disitulikiti ezikuŋŋaanya abasawo bonna mu Uganda nkulembera abasawo ndowooza emitwalo nga 28 mbakulembedde emyaka ndowooza kati giri 16 ekisanja simanyi lwe kiggwako kubanga buli lwe mbanga agamba nti kandeke nga bagamba bweyongezi buli lwe ŋŋamba kandeke nga bagamba bweyongezi okuggyako we banaaba basabye ne bagamba Maama ati katulonde ono nja bbawa omukisa balonde gwe banaaba bagadde gavumenti zonna oba obukulembeze bonna bwe banaaba yeekera ababa baagala okugyawo omukulembeze ali mu ntebe essaawa
oyinayo bwowulira abakuyeekera era abakuyeekera oyina nteekateeka ki eitha okubasembesa oba okubakubajjewo eitha omuyeekera bamuwa amnesty oba bamuba ne bamusa ate katumbawo ye teyesimbawo yesimbawo n'omukyalo oli yesimbawo nga yesimba kwani pulezidenti tulina ne munnaffe Bobi Wine naye lwakuba y'amaanyi ge naye ga waggulu si matono omusajja yamuleebya tolowooza nti byakuzannya naye nze sifunangayo muntu wadde akunuukiriza mu kkoota kulinnya we nninnye nawangula obukulembeze buno bwendiko bwenfuze emyaka kati 17 nawangula abasajja banjasa biggu nawangula omugenzi Bujagaali nawangula Mudungu yali w'amaanyi nawangula omusajja mbaziira kusigalira awo nempangula omusajja amuyita Kinagoidi bukya obusawo bubaawo nze mukyala yeke yamegga abasajja abansinga emyaka egiwera 3 oba 2 tewali okujjako ng'abadde aliko ekikyamu omuntu ayinza okujja ng'aliko ekikyamu naga nze kwesimbawo aye tasobola kuneesimbako okujjako okukola akabinja nga bw'ogamba nti bano abayeekera baawano balumbi bali Kongo tikakuŋŋaanya abantu be agaye naffe nange wendi so si wano nze sifunangako muntu aneesimbako sifunangako muntu senga nali mufunyeeka akunuukirizaako wadde asenga mutufu navaako naye tewali ate nkirayira nze mukazi yekka agenda okubeera omukulembeze w'abasawo b'ekinnansi bwe ndivaako abasigadde balibeera baami ekyo nkubuulira bonna abasigadde balibeera baami nze nazaalibwa ndi mukulembeze endoza abasawo b'ekinnansi ntandika okulembera abasawo b'ekinnansi nga n'emyaka 26 tekibangawo ekyokubiri nze Namutebi nze ata buli kimu pozi nga ne bana bamuyita Namutebi alina erinnya lya Namutebi agyesimbewo baliwa baani aliba musajja kubanga amaanyi gange nina paati ndowooza ebitundu nga 9 mu 5 ku 100 paati esinga oyinza okumpita mukazi musajja yes ate bandaga ki katotyako omukazi n'omusajja ne beegatta nga balayisa omuntu omukazi n'omusajja nga mwegassi mulwanyise kale nemuga nti nekyokwegatta kigaye kale twefumbire tukwate sirwanyisibwa bayiza wenze nze Maafina mundaba wano sirwanyisibwa ndi muntu asirika naye ebikolwa byange sina bigambo bingi byakwogera ebikolwa byange nkolera awo wansi bwenti mugenda okulaba biri nga muswadde abo peya begigejondu ofiisi abalina emisango gy'abasawo b'ekinnansi infact abafereddwa ennyo naddala abantu be bafeze be bakozesezza abakyala be bazaddemu abaana abasawo b'ekinnansi ne bagenda obbalabirira omuntu agenda mu ssabo ng'asuubira kufuna ate n'ajjayo ebizibu oli agenze kufuna mukisa ate ne bamusala bitambo oli agenze kufuna bugagga ate ne bamuwa ebitta abaana be egyo emisango gyonna gifeesingibwa Wakiso ku disitulikiti agirina era n'essimu zange mujja zifuna oba ogulina ombuulira so ogenda Wakiso ku disitulikiti n'obuza ofiisi y'abasawo mu Uganda ne bagikulagasa abasajja agituwa mu butongole yekulembera abasawo b'ekinnansi dainolopa ensonga zo teri musawo wano gwetasobola kunoonya waali taliiyo ng'abadde akoze ekikolobero naye ebiseera ebisinga abamujja nga baababba dda obanga ebikoloberwa bifuna dda oluusi nga mwalina entegeragana n'omusawo oba n'akwagala n'akukyawa ate n'omutemako ekigambo so tuba tulina okubuuza biki ebyavaako ofune obuzibu n'omusawo dde ne tukkirya lino ekyo kivve completely kivve ebintu bibiri omusawo n'omusawo okweyagala
omulwadde ogende omusawo n'amwagala ekyo kive ani ze ndeka sogera kwabo tekiriyo tekiriyo empewo muba muziwe mudde kuba mwenna mubeera bajjajja ne bajjajja okitegeera muba bajjajja ne bajjajja kati omu nti yagende wa munne amutendeke ne bukya ku makya ng'aga nti eyajja okutendekebwa mukubi embaga ate gwe jjajja wange yantendeka kati kankuwa ekyokulabirako bw'ojja ewange n'ojja n'oŋŋamba nti jjajja nzize empewo ziyintawaanya njagala ontendeka obusawo afuta nejja nenkutendeka obusawo mala okutendeka obusawo kituufu kitegeeza mba nfuuse muzzukulu mu ddiiro lyo okitegeera kati bwe nfuuka omuzzukulu mu ddiiro lyo n'onjagala gwe kitange oba owemudde empewo kitegeeza zonna zidduka ne zibavaako mwe ne musigala nga muli bimbulege baani be mwawirako sibamanyi naye abe bw'obanga ombuuziza nkunyonyola si ekyo basobola oddifuna yes mulimu abalwadde ba biti bingi mulimu omulwadde nga jasti mukisa gwe gumutawaanya mikisa mirimu akola tebigenda asika muguwa bamulaba ng'omugagga naye nga mwavu ng'abonaabona kwagamba eriyo bano nti famire eyo nanjavu naye eriyo ekizibu kyogamba nti kino kyo kyabulenga bano ba bitambo balina biteega balina mizimu mikyamu ebyokoola ebyo ono ebintu bimukozesa oli njagala bugagga njagala biki mulimu ebintu ebimu ebyawano ebyangu naye ebizibu ennyo bulenga. Mu buli bizinesi mubaamu abalira ekiiki n'abafere nti gold goyambadde origin si duplicate baawula batya omusawo w'ekinnansi nga empewo gy'alina eno efuuwafuuyi nga talina mpewo eri eyammwe ng'alina bubeezi eno ng'alina jjajja muntu ng'empewo yeeteekako neeteeka oba bapike mu kaveera tubaawula tutya ng'alina jjajja muntu ebiseera ebisinga kizibu okwawula abantu abo kizibu okubawira ddala kubanga abafere be basinga ennyo okwetimba omuntu omufere ayagala nnyo ajjeyo omulimu gwe yes embugo waliwo tayimu wozambalira ng'oli mu kiggwa lubaayi n'akusaba nti nkusaba ekiro kati okugeza muli b'amawulire naye kizibu nnyo ogenda ewantu neweetimba kaadi y'amawulire era bamala gikusaba nga ndi munnamawulire nojjayo kaadi n'ogimulaga kitegeeza woyingidde mulimu direct naye omuntu gw'osanga yeekapise ebinyeege bino ebyembugo ataddeko ebisimbi agenda mu bantu abirina muli oba ku mikolo ataddeko asumisaati afuuwa bw'otuuka ewuwe munda mu ssabo mubaamu lino jjembe lya nkula lino jjembe lya mbogo liri mondo oba nga abuukotera awo akoze ebintu ebikanga nze kitange yali musajja musawo naye ng'omulwadde bw'ajja asooka agenda mu nnimiro n'alima nadda n'akusanga n'akkolako naye omufere ayinza okufaafagana ku ssimu yo nga muzzukulu oliwa nga totuuka oliwa bajjajja bandooseza bwe bati baŋŋambe kino akukuumira mu mbeera essimu afiirako kati teri mu nsi muno basebe ne bannyabo era kambagambe mmwe abandaba nti teri musawo ajjukiza mulwadde omulwadde yajjukiza omusawo naye bw'olaba jjajja ng'akufuddeko nnyo mutye so ebiseera ebisinga bye bikoyinza okulabira abafere enneeyisa gye beeyisaamu etabannuŋŋamu kuba tayimu bw'etuuka nti yakugenda mu kyaki faza lwayambala ebintu ebyo si bwe kiri kugenda mu kyaki faza lwabyambala naye omuntu waaba abyetuuma ng'era buli ssaawa abyambala naye omwekengera oba okiraba so mulimu ebintu bingi nnyo kwoyinza okulabira omufere bafere bayinza n'okutwala ku nnyanja ne bakuligita ekiro ne bakuyingiza bafere so obufere bungi
bufere bungi. Yayongera okulagira bulagirizi Ekisooka Gayaza Road. Gayaza Road bw'ova Kalero bwoti ku Nozali nodda ku Gayaza Road kyekizimbe kyokka ky'olabawo ekinene. Ennaku zino abantu baasoma onyiga bunyizi nti Akamwesi Moolo bane twemekweza mabega. Gwe nyiga bakulagire nti address eri wano kyama yingira ku level 2 gwe buuza wali nti ofisi ya Maama Fina eriwa. Ate kino ekizimbe nkiyingiddemu kati mugambe ekyali mpya ne mugenda kulanga ate eringa enkadde nga etunda nze wenkuba ennume y'ekigo ndekawo bigundi nannyini ya neekwate nga bukyali. Anajja kumpa ssente oyo amanyi obuwangwa ajja kumpa ssente Moolo egenze mu maaso kati kasanzize era mwenna mbakubira omulala mujje mupangise amaduuka tugayina mujje mupangise. Mbeera wano okuva ssaawa 3 ez'okumakya mpaka ssaawa 10 ez'olweggulo. Naye wabeera waggule okuva ssaawa 1:30 okwata ennamba yo, wabeera waggule ojja n'okwata ennamba yo. Ne mukuba ku ssimu zaffe ezitongoddwa eya 0772 45 89 64 ne 0772 0782 95 17 21 ze ssimu za Maama Fina.